abasomesa olw'omulimu omulungi gwe bakola wano. Ekyo nkivuddeko. Basebo ne bannyabo, Headmaster ono mwebaza olw'ebyo bye tulabye wali. Skilling, emirimu egy'omu mikono. Amasomero nga gano geetaaga ebyo. Omwana bw'aba alemereddwa okugenda mu maaso abaako kyakola. Njagala mbategeeze basebo ne bannyabo nti abantu abasinga okuba abawanguzi mu nsi muno be banneekolera gyange. Eyo message negenda eri abasomesa ab'essomero lino. Abaana abanaayita mikono gyammwe banaaba bawanguzi. Head teacher, abo abali mu departments ez'enjawulo obamentalize banaaba bawanguzi. Father, ekintu ekyo kyogedde ne kingwata omu mabiro. Omusomesa wange catechist mu Ekereziya mwenajjanga buli Sande ali wano. Muganda wange nsanyuse nnyo okulaba. Weebale omulimu gwatukolamu. Basebo ne bannyabo, essomero lino njambeko kyekyusaamu katono naddala ku byafaayo byalyo, kubanga waliwo emyaka kati gye tuyita koteya n'emyaka emirala. Naye kantandike ku myaka emirala kubanga nga headmaster muteekwa okumanya bino, kiteekwa okubeera mu history. Essomero lino lyatandika era oyinza okwebuuza lwaki St. Conorious omukulu w'essomero lya primary eyali wano eyawangaalirawo ennyo baali bamuyita Conorious Konobwandu. Kati Conorious Konobwandu ng'akwataganye ekirowoozo yakifuna yalabikibwa by the way, nyinza okugamba bwentyo. Era ekirowoozo n'akiguza ki Kereziya. Essomero n'atandika essomero mu bizimbe ebya primary nga lya senior, n'alituuma St. Conorious Senior Secondary School Kalagala. Banange lino essomero tulimu. Era omwami oyo ye yali headmaster omusaale ng'akulembera primary ng'akulembera ne secondary. Nange nayagala okwenyigamu awo ng'abantu abatuuze n'akamale Makerere baagala nzije nkulembere. Naye n'agamba ndozalenga ekitwakyagala. N'agamba abadiguli bateekwa ba ministers baaki. Kati nze nesta ku bigere naye n'alikulembera bulungi n'alitandika. Emmeeza eno kyekoze ffenna kye tulina okukola tuyimirira ne tukuba mu ngalo ez'amaanyi n'akalulu ne tukateekamu ne tumala ne tutuula. Abaana twagala nnyo mutegeere eby'Obwakabaka. Nziramu baganda bange amawulire amangi gali nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yeri etudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula neyanziza Buganda wange Headmaster nange nteke ku St. Conorious ettofaali okusobola okulaba nga essomero lyaffe lyeyongera okugenda mu maaso. Batugamba bw'osoma ennyo okola kitono n'ofuna kinene. Bw'osoma ekitono olina kukola nnyo ate ofune kitono. Ekyo sijja kukyogeraku. N'olwekyo basebo ne bajja mu masomero gaffe gano naddala ag'omu byalo saagala munyoome baana baffe. Abaana baffe abo balungi nnyo, bagezi nnyo. Wonna wasomera wano asobola okugenda n'avuganya bulungi e Kampala n'afuuka ow'ensonga. N'ekyo basebo ne banyabo mwebale nnyo, mwebalidde ddala. Aliddawo wano ng'agoba nga tukuze emyaka 25 ojja kwewunya ono Kalagala gwe baali boogerako kubanga entegeka yonna mutayiika. Twagala kufuna bizimbe byeweese wano. Oliyo omusosoloti omu yagamba nti eryo essanyu lye tulina nti ebyo byonna tubisobola. Obuzibu obuliwo buli wamu nti ensimbi ziri mu nsawo zammwe n'amagezi
mugalina batugamba nti toli mukimwavu naye omutwe gwo gweki amagezi nago tugalina obusobozi tubulina. Awo nno buli otujja wano tuba twongera kwekubiriza kwongeramu amaanyi na kuseesaamu okulaba nti Conorious Kalagala atuuka ku ntikko n'ajjayo ekitiibwa ddala eky'ekereziya, n'ajjayo ekitiibwa ddala ekya gavumenti ekikwatirako okulaba nti obuyigirize mu nsi yattu eno bulabika nti tubutadde mu ki amaanyi. Nziramu okwebaza tulaba nga tukyasobola n'abakereziya nabo ne batulaba nti tukyasobola banaatwongeramu naffe ekisanja. Ekisembayo bulijjo nga tukuŋŋaanye wano kwezza bujja ng'omulamwa gwaffe baagutuwadde tuddemu okulaba oba oli awo tubadde tuweddemu amaanyi ne bwe tukuŋŋaana abangi bati tulaba nti obuvunaanyizibwa tukyalina bungi obw'okulaba nti tuzza bujja era n'okwongera okuseesaamu amaanyi okulaba nti tutuukiriza. Twebaza abo abatukwatiddeko okulaba nti Kalagala atuuse wano naye na mukyalaba nti ebyetaago bikyali bingi. Baba batottodde waliwo ekibuuzo kye batera okubuuza nti mmwe Kalagala babamanyidde ku ki? Mulimu amasomero agamanyiddwa okukola ennyo mu by'okuyigiriza naye naffe tutandise okulaga ki kyetumanyiddwako. Twagambye era nga bwe twayanjudde okugunjula omuntu omulamba mu byenjigiriza bwetuli ne mulabyeko n'ebyakko kalikula. Abaana batunyonywedde bulungi bye bakola. Bulijjo abadde beevuma nnyo kalikulamu ndowooza kati tutandise okulaba ebibala. Awo nno abasomesa tubeebaza era twongeremu amaanyi olw'okuba bulijjo tumanyi nti omusaala gye guli naawe yongeramu amaanyi. Abazadde tubeebaza neera nammwe mwongeremu amaanyi n'olunaku lwakwezza bujja. Bulijjo ebitusabibwa ng'essomero akasente katono okusinziira ku masomero amalala gonna, naye obuyigirize bw'ennaku zino bwetaaga ensimbi nnyingi. Teri ajja kuyigiriza oba kufuna buyigirize bulungi ku mulembe gwaffe guno ng'otaddemu katono. Awo nno kwefiiriza tekiba kitukuyise kwezza bujja. Eri abayizi tubeebaza, mujja kukkiriza nti smartness y'abayizi baffe yeeyongedde era oyita ku kkubo lino bw'osanga Kalagala omanya oyo waawa tuusizza bujja era muluwulidde olusungu balufuuwa budinga. Ate nno waliwo bali abasoma ennyo be tutendereza naye ng'ate olulimi lwaffe oluzaaliranwa lwa bitege. Naye ffe olaba tusobola nnyo tukolamu ebitontome ebitunyumira bwe bityo ne biyisa obubaka. Awo nno tukutte ekkubo ttuufu era bazadde mutwongere abaana. Twalinga mu 1,500, 200 naye kati olaba tuyingidde 5. Buvunaanyizibwa bunene nnyo tubalaga nti twongera ate kola ki kuseesaamu. Bye tusuubira era bye tugenda okulekawo oba bye twakakolako oba bye tusuubira okukola. Namutaayiika entegeka ey'ekifo kino batugambye bajja gitwanjulira. Yamaze okulaba nti Conorious ono SS Kalagala atumbuka. Awo nno buli tukuŋŋaana mukadde nga kano kyetuba tusooka okukola kwe kujjukira gye tuvudde. Batugambye walukumpi tuli mu mwaka nga gwa 13 ani waliwo abafumba abasookera mu koteya era egya koteya tetugijjukira nnyo katujjukira kino gye tutandikisa okufumba. Awo nno okulaba nti tujjukira emyaka egyo era ekyokubiri kwe kugijaguliza wa we tutuuse wano. Byetutuuseeko birabiseeko, byetutuuseeko babittottodde nga n'ettica bwabittottodde. Aye nno ne bboodi gye mulaba wano naffe obwaffe bugenda butandika okuziba. Conorious Kalagala abasinga amannya gano abiri Conorious ne Seppiriya era nga bwe tugakuza bagatwalira wamu. Olw'oluyimba luli olwa Conorious ne Seppiriya oba Conorious ku mbaga yaani oba ku lumbe lwa Seppiriya. Awo nno kyekijjukiza ekyo ku lumbe lwa Ssembuusi era abalumanyi obulungi bandibadde baluteekamu. Awo nno
ekyo kye tuli okuggyayo ekitiibwa n'erinnya eryo erya Conorious ne Sefiriya. Omanyi kwenjoga ku Sefiriya zijjukira olwokubiri lwe tukuzizza olunaku lwaffe olw'essomero lya St. Conorious Kalagala, era ndowooza tugenda tulaba ebibala ebyokukuza olunaku luno. Awo nno protoko sijja kugiddamu. Ensembe emabega abazadde lwaki awange watali ssente sebukyamaani kooti. N'olwekyo tusaba bakadde baffe mutukwatireko. Omwogezi omu agambye nti abazadde yemwe bannambeemu mu kino ekintu. Bwe mumala okubeera bannambeemu mu kino ekintu abazadde, ne tujja tubeera n'abasomesa nga yemwe bakooki. Abazadde mwe mugula emipiira, mwe mugula emijoozi, mwe mugula buli kimu. Nejjukira nti bw'ona ogula omujoozi goolo n'atuuka ku goolo okuteeba ng'empale egwa, ajja kulowooza kukwata ku mpale, tajja kuteeba goolo. Abayizi yemwe abazannyi. Naye nga mpita mu bwangu, ebiti ebyo ebisatu buli kiti kyebuuze lwaki omusomesa wa history lwaki abange be basimbisa emyenda, owa physics mwami Katerega lwaki abange be basimbisa emyenda, n'omulala weebuuze bw'otyo. Omuzadde weebuuze lwaki owange yabeera mu mbeera bw'eti. Nammwe abayizi mwebuuze lwaki nze nfuna emyenda. Mwebuuze why. Oyo omusajja ku kahistory akatono ke nasoma kedda bamuyitanga Socrates, ye yaleeta engombe eyo why. Nammwe njagala mwebuuze lwaki. Tujja kusenvula tusobole okuva wano tweyongere mu maaso. Luno olubuutu ng'olusubo nenenya wekka tetuleta kontenti byakulungamya temubongoota nno Ssaabataka bw'agambye n'ekyokalira tosagasagateko okutuya abaffe bwakukuuma ngamba gwe eyeetala anazija emizoyo ya lubale kalira nkulungamye. Bakristu baganda bange byaluno nno byankuna okimanyi tuli bambuzi betutunula so tetulaba somozeddwa neewunise era atidde bw'oba okyewaana n'emmunyayo mbeera olaba kugambye oli muzibe kankujuna ofuna olaba manye okyawakana okyebuuza naye mbagambye temulaba n'ekyo entanda eya leero yakujuna akulaba nate kozi temukwata obutega enennono etwaka eyo era dde bataata era dde bamaama abeeka mubukulike obuwanvu n'obugga. Amawulire ku laadiyo ku TV gasasamaza Pastor Gundi yeeberese endiga ye ate erudde eno Ssaabakristo ayina essabo. Leverandi Wajindi aseera okufa ate imaama oyo ogwolaba eyeesesa kakutte bakyali asula ntebe mu butuufu biswaza byesikaza naye gw'ozadde akukubira engoma n'obiibya mweyune nno Kristu abawa okulaba nate bw'olagira oli okukola ekyo ky'ogambye si kyokola naye ennyonyi enkulu bannaffe mbajjukiza mulabe nate anava obuwe atazza embwaye kumpi ebyo siibigereese ekereziya eno gy'olaba erimu ebirungi nfaafa ddala amasakramentu wattu agatutukuza abatisimu mujjukire eritujjako ekibi ekisiikire n'eritufuula abaana abakatonda n'abekereziya ate penetesiya tufunirayo kisonyi bwe tutyo ne tuddako okutabagana n'omukama mwoyo mutukuvu omulungamya kofirimasiyo mwe tulijja ate matrimunyo lyerikuumira omusajja n'omukazi mu butukuvu mwoza abasajja muzaaleko ebweru bimukyala munnange ezaalako ebbali akafece naye Katonda yagaba byonna era ebivaamu lyettemu okwerogako empalana obulogo buzibe emannange twenne omukama tuddemu okulaba nate. Mukusibula basaba okwekuba nno mu kifuba mu kusuula agayisa ago agavundu lwe tunaddamu okulaba ebintu nga bwe biba. Omusumba waffe Kakooza omulanga buli kadde abukuba
nena ate ku kigo bwana mukulu musajja ajagenda obuufu bwe bumu naye abaffe kambuuze mubiwulira oba mweyagalira bidde nakusagaza biwata ebyo bewano ku ssomero omukulu oyo mukiibi bamufunanga ekirabo n'ekyoka mumusabe abawuubireko bannange akaluulu naye nga byonna batunga twenenye tusabe omukama tuddemu okulaba nate akubbirako n'ensoyere kwagala byebyange sirinaawe mbasusa mweraba nikanja naffe tutegeke namugongo kulwa abajulizi mbase kubyatenja bonsi yano ngondo oyo mwana nzarwa yawano n'ekyo tumusaba tuwolereze tuddemu okulaba nate muyogeyoge nnyo abajulizi abazira abawanguzi era tubasaba omwaka guno nga tutegese tubaweese ekitiibwa abakulembeze okubasembyayo kabadde kakodyo ng'obaani ali basonyiwa ettaka muliwamba abakukukuliza eruzira enguzi eyitiridde obubbi obw'enkukunda laalinette mu nkambireke sibojja kuwonzi nange ne mumbunya obufofofo musabe nno okulaba nate agunde omutereka agunde yo kyekyo ekimuwalanya yabbandi namugereka ddunda abakumire mweraba. Mu disitulikiti y'Ebuyikwe tulimu basosozemuuko omwana tali w'Ebuyikwe ng'asaba omulimu gwa gavumenti tusimbamu ku mannyo tusooka sowaza abaana bawa b'Ebuyikwe wano era kiri onu likodi kino ekisanja tuwezezza abaana abawera abava Ebuyikwe bano bamisa muti tulina bulinzi balitayalinge tuteekewo ki tuteekewo abaffe era mbabuulira nti era noogezawo nti emyaka gyo giweddeko nga nsuwamete ekifo nga tukisaamu ki abaffe so mbasaba tuweerere embeera eyo gamba nti omwana bw'anaasoma taafuna emirimu eyo tukijje mu bwongo ate era omuntu asomye abeera waki wanjawulo ani amanyi nti kano abinandiyimiridde wano ku myaka gyange emyaka 34 nga nze kyamani wa disitulikiti n'ebyali bitabo ate nsomedde mu masomero gano ag'ekereziya kuba nze nasomera ku St. Charles Lwanga Malongo wali we navaawo nengenda ku Bishop Nkoyoyo Matali sandivudde Buyikwe wano naye Makerere eri Kampala sewerawo tuleetera wano ka university nsobola okusomera wano university nembeera onulikodi nti nasomera Buyikwe nsaba Mukama abankumire mbagaliza akasomooza nesebo kyamani wa board ffe nga disitulikiti obuvunanyizibwa bwe bwe tulina oba obuyinza bwe kulaba nga tusobola okuzimba amasomero ga primary grant gwe tufuna wa SFG akola nnyo mu primary schools era ne toyi gye twazimba wano twali kutetenkanya okulaba nga tudaivatinga ssente ezaali eza CD school ne tuleetako wano ne tugamba abeekalagala nabo bagira bakwatiraawo so twetaaga okulaba nga tufuna reports ez'enjawulo nga tuwandiikira ministry okulaba nga etuyamba netuwe ku ssente ezimala tusobole okuteekawo structures naddala elevo naye efune weekola ki weesomera sebo ekyemuli ekiwandiiko kyo wawandiika ng'osaba obuyambi obwa Island Embassy twakiteekayo dda era ne Mr. Mutirio yakimanyi naye tukyakola follow-up okulaba nga neekalagala esobola obeera enrolled mu project ya Island Embassy naye tukyalinayo ebirala byekyalina okumaliriza so naye nga okusaba kwammwe twakuteekayo dda tulinda response okuva mu Island Embassy okulaba nga basobola okutuyambako Kyanki okubeera wano olwaleero bulya nga ndi waka nali wano ova mu mwaka 2002 kuka 2007 nasanga tewali ssomero tutandikako sangawo entebe emu nemmeezi Reverend Father Morris Kigoye tusala tutandika essomero nantandikanga ebimansi yasooka kuba 2002 tuka 2007 kanyisa ennyo omukulu ono byakoze byonna n'engeri gyensanzemu abayizi n'abagenyi baffe mwenna kisanyisa ennyo basinga kingana binjibya nnyo saba omukulu ono kintu kyaffe kigende mu maaso neyanza
neebaza nnyo ekirowoozo kino gye kyava era neebaza nettu lye mumpadde. Si mukolo gwange gwa kwogera naye omuganda yabifunza. Bassebo ne bannyabo abaategese nja kubagamba kimu nti ow'enkajja, ow'ennakatu, ow'entamu enjaliire ndibamma okulya ne mbalyowo emyoyo. Mujjanga kwa nkuba omusana gwatumalira ebyalo. Neyanziza nnyo. Hoteli Migadde yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 April 1985 eri e Buvuma. Yasomera mu masomero gano Namunyoro Primary School, angambye no OP wa Pastoral Coordinator, bombi baali mu ssomero eryo. Kale essomero ly'amaanyi nsaba okulituukamu erivaamu abanene. N'agenda ku Buvuma College ate era n'agenda ku St. Peters Nkokonjeru ekiticha waali awo. Bwe yavaawo n'agenda ku NTC Kaliro yafuna diploma. Bwe yamala n'agenda ku Mutesa One Royal University n'afuna diguli esooka. N'agamba diguli emu temala. N'addayo n'asoma n'afuna Masters in Education Management okuva mu Kampala University. Asomesezza mu ssomero lino okuva mu mwaka gwa 2012 okutuusa 2024. Yaliko assistant DOS n'abeerako deputy okuva mu mwaka gwa 2018 mpaka 2024, ate 2022 n'akolako ng'omukulu w'essomero. Takoma awo, Mwekerebya ye Ssaabavubuka wa Nkokonjeru Dinali era ye muwandiisi w'epaalishi y'e Kalagala, omubede waffe ono. Mu Bwakabaka ye ssentebe w'abayizi Abaganda abasomera abaasomerako e Kaliro. Yaliko omukise w'abavubuka ku ssaza e Buvuma era yaliko ne mu Buganda Youth Council. Mu kiseera kino ye muwandiisi w'olukiiko lw'ebyenjigiriza mu ggombolola ya Ssaabagabo Ngogwe. Musajja alina omukyala n'abaana. Tulinamu omukono gwa gavumenti naye abazadde abamu tebafuddeeyo kujja kulaba nti bawagira abaana baabwe. Kalikira mwene empya erimu okusoomooza byetaaga bingi. Tusaba abazadde bwe tubasaba ebintu ebyo mubituwe, abamu temubiwaayo. Mu kugenda mu maaso bino bye tusuubira okukola pulojekiti zaffe enkulu ddala. Mukimanyi bulungi mwaka oguwedde twatema evvuunika okutandika okuzimba hostel ey'abawala. Tetunnatandika bulungi olw'ebisoomoozo ebitonotono naye tumanyi tujja tutuukayo. Twebaza nnyo abaatuwagira ng'omwo mwe muli aba KDA Brazzaville, simanyi oba managing director waali mutuwadde abaana ssebo ssentebe lwakuba ali kasimu. Ebizimbe tebikyatumala, sirina wenteeka baana. N'olwekyo ekyo kisomozo ky'amaanyi, weewaawo tusala amagezi gonna okulaba nga tukijjawo. Abazadde abamu awamu n'okukola ebirala nga bwe mubirabye, tusaba abazadde mutuwagire. Tubasaba abaana abo mubeeyo kye mubawa bajje beetabe mu byemikono. Kikyenyamiza nnyo nti abaana batono abajumbidde enkola eno, so tubasaba buli omu omwana we amuwagire. Tulina akasente katono ke tuwaayo. Twongedde mu maaso okulaba nti tulobbinga okufuna ebizimbe wano mu bantu ab'enjawulo, era ne area MP yatusuubiza tuweewaawo ajja tufuneyo ku kompyuta. Abayizi baffe nga mubalabye babeera nnyo mu music, dance and drama ng'ogyeko eby'omu kibiina. Tufuna obuyambi okuva mu gavumenti awamu n'ebitabo. Ate nga kikulu nnyo twamaze okubaga ebbago namutayika strategic plan ey'emyaka 5 awamu ne master plan ng'era eri ku mudaala erisembayo erya board.
bwe tunadda wano omulundi omulala tujja kuba tugitongoza buli muzadde amanyi ki kye tugenda okukola mu myaka 5 ne master plan nga bwe twagala abatuyambyeko okutuukiriza puroguramu zino ng'ate kati tuli mu kuteekateeka na mugongo abayizi tabamunegatteko twebaza abazadde kuba bakkiriza okubanga waliyo kituwaayo mu kuwagira enkola y'ennamugongo abayizi era ebimu ku bye tujaguza leero disitulikiti yaffe ey'Ebuikwe awamu n'Engogwe sabukawunti baatuzimbira toilet ya standard 5 abawala bali mu kweyagala kati abawala muliwa akalulu kakiramaani nga sikawulidde tebo tweyanza nnyo ssentebe okutuwa abayizi baffe mu byentendeeza n'ebyomwoyo tubikwatira ddala bulungi buli lwakusatu bafuna emmisa ate na buli lwasande eri abo ab'ekisulo ate buli kilaasi efunayo emmisa ey'akawungezi akisita omulundi gumu mu wiiki nsaba muneegatteko twebaze nnyo paloko waffe mu kudibeyitinga twetaba mu mpaka z'akapiira kijja kuddayo babyogedde n'abawala tebakwata kyakusatu ne kitiikira Buikwe disitulikiti sebo ssentebe fe abakukiikirira mu regioni yo njagala okwebaza bakooki abo abatuyambye ennyo ate era abayizi baffe betaba mu muzannyo gwe bayita cricket era abamu ne balondebwamu okugenda eggulu tulikwataganya wamu n'ekibiina kya Cricket Association of Mukono era bagenda otukolera ebirungi amatendo mu kaseera kano kambanjirira omwami amwogeddeko dda yali mujulizi era yegalanga nnyo okusonyiwa abantu okudda mu ekereziya essomero lyaffe lino erya St. Conorious liri ku musingi gwa bukatoliki so nga twaniriza ab'amadiini amalala era mulimu omukono gwa gavumenti tulina abayizi abawera ddala 535 ba staff members bali 36 ku bo 27 basomesa ate 6 be batuyambako mu mirimu emirala n'abasatu be tuyita support staff ekigendera kyaffe ekikulu kulaba nga tufulumya omuyizi asobola okweyimirizaawo ate nga alina omwoyo gw'eggwanga anaasobola okukyusa ensi eno ebirirwa byaffe ebikulu oba bye tutwala nga bikulu kwe kutya omukama okukolera awamu empisa awamu n'obuyiiya basebo ne bannyabo abayizi abo bali mu nnyumba eziwerera ddala 4 Kyabasinga, Mbwega, Sekamaanya ne Kigoye abo nno bonna bakolera essomero lino ebirungi okusookera ddala twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu bw'atuwadde ate n'olunaku waffe luno olulungi erinnya lye lyebazibwe munzikirize mu ngeri ey'enjawulo twanirize Sebo Sekiboobo Deputy Sekiboobo ssentebe wa disitulikiti yaffe eno ey'Ebuikwe bamemba ba board mwenna abaliwo. School friendlies have been incorporated. Therefore, our parents, this is my request on behalf of my fellow students, asking for your continuous support in these activities. May you please don't stop supporting us because we need you in each and every case. And next to academics, we have the liturgy. This is the second most valued office here at our school. And in this case, any indiscipline or disobedience against the liturgical issues definitely leads to a disciplinary action without fear or favor. And these are some of the liturgical activities or activities we carry out here at school.
We always have the morning and evening prayers compulsory to all the students. And failure to do so or to attend without a convincing reason, I mentioned what happened to you. We have the Wednesday Mass. This is also for the whole school and every student, and the people staying here are also invited to attend it. Besides that, as far as liturgy is concerned, our students have been attending various workshops, such as the Eucharistic celebration of Lugasi Diocese. This was held at the cathedral a few days back. And we also attended the leadership workshop at Mount St. Mary's College, Namagunga. We ably represented our school. And we also attended to the 15th Lugazi Diocesan Catholic Faith and Leadership Camp. This was also held at Mount St. Joseph's, Nagalama. This was for 4 days. And in that case, I will thank our HM. Bannange mufube nnyo okusimba emmwanyi mulime emmere etumala abaana baffe bali balamu bajja kusoma. Omukolo guno gutusanyusizza nnyo era mwebale nnyo mwebalire ddala. Tewali kijja kubataataaganya, omukolo twagala gugende mu maaso paka lwe munaatusiiba. Bazadde bannange abafubye okuteekayo abaana wano okulabika nga St. Conorious egenda mu maaso, nange era naliko omuzadde wano lwakuba